tufiiridde ebintu bingi muvuyo gye abadde akola mukibuga olw'omu twafiirako poliisi yaffe Alyongo yabbanga sidde n'ennyo n'olw'ensonga eyo twekengedde tugamba nti tesobola tukukkiriza kulinda bange bakole obuvuyo obeera oli awo n'abantu okufiirwa obulamu bwabwe so abavuga bakubiriza naddala mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo tebeerayo omuntu yenna abalimba kuva Kasese Jinja Mbale nti ogenda kukola buvuyo mu Kampala ekyo tugenda kukikkiriza era nakigezaako kyakwatibwa era okwebaka amateeka embalabula tekukikkiriza kubanga wetuli emisana ekiro yala forms already Electoral Commission bazimutwalidde ewe naye alina okusayininga ani azitutte yakuzisayininga Electoral Commission ezitutte yakuzisayininga tekyetagisa kugenda ku Electoral Commission kugenda kupikinga yala forms please amagye tegana kwamba police mukirabye bulungi mu biseera ebisinga bwe tubeera n'operation tukolera wamu ate ne constitution ya Uganda ekirambika bulungi nti tuyinza okukolera wamu tubeera nti tukuuma obutebenkevu n'emirembe mu ggwanga lino mwebalenye mwede. I'm here. I called our national interlocutor saying that we are coming here to meet with the presidential candidate. That's much I know. That's much I know. As an office, we've met him a few times in detention, but I would want to take them as isolated, and I want to treat this one as specific. So until I meet him, I will not be able to give you much more information that is detailed. Those kind of funny crimes, in the rural areas, they are so valued. So and so try to